Mamedi Kakiika bannange Mbalaga kati wano waabaddewo emiti egya kalitunsi nenjijjawo nendeeta abasajja bange ne tukabalawo. Nze I prefer kabala mu musana. Bw'okabala mu musana oba osobola okubanga mu kiseera ky'enkuba bw'ejja oba osiga busizi. Kati abasajja bange waawano tukabaddewo ziringa acres 6.5. Ekirowoozo kyange kitambula nti kanzizeewo emiti gyange era nsimbiremu ne kasooli wange nga luli bwe nakikola mu Ramadhan, era kati tuli mu Ramadhan wakati. Nabalagako emiti giri gy'olengera giri gye nasimba ku Eid el-Fitr ey'omwaka oguwedde 2024. Kati tuli mu 2025 tuli mu Ramadhan era wakati. Naye era nkoze ekintu kyekimu kyekino kyempita financial track record nti olubeerera bwejjukanyanga nti omwaka oguwedde nali nkola ki, emyaka 10 egiwedde nali nkola ki. Wano nagulawo 29 era nasimbawo ku kasooli nensimbamu emiti egya musizi nensimbamu olusuku n'emmwanyi naye bwe byedi tebinfunira nembijjawo nenteekawo omuti gwa kalitunsi. Kati buli myaka ena ngisimba giri ogiraba we gituuse. Nagisimba mu Ramadhan omwaka oguwedde ku Eid el-Fitr 2024 naye kati n'olaba nga ngitaddewo ngikuziza ngituusizzaawo omwaka oguddako era nga ngiye ekintu kyekimu. Kati gwe simple imagine ti acres ne money power eyo gye nnina n'eddaamu z'amazzi 5 ze nnina emmanga wali ne tanki eziri waggulu ziiziri eri waggulu. Simple imagine nti wano bwe nsalawo nti kansimbewo ennyaanya in phases mu 2012-13 twazisimbako mu kitundu ekirala. I'm very certain nti wano myezi 4 bw'obanga oddala onywegedde nnyo ng'onyiikidde nnyo ng'olina amazzi olina manure osobola okusimba wano ennyaanya ezitakka wansi wa million 10 mu myezi 4. Naye kati ate eyo si efiuli gye ndimu, nze mbawa buyi kyakulabirako ti kati nze ngenda kuzzaawo emiti gyange nsimbewo kasooli gwenja okujja mu silage gwendiisa ente zange. Eyo ye cycle ya ssente. Eyo cycle omuntu mwakolera ssente. Kino si kubayigiriza kyokka nti abantu mulina okuba nga mulima. Buli fiuli yonna gy'oli mu bwotyo bw'ogikozesanga beeranga ne track